Ebyashanya lipusi no munnange biranze nnyo nga bw'okiwulira saako ne mwana muwala ono Kisitu Kirabo. Bino ogenda kubeera ng'obyewulirirako omanye biki ebiriwo abantu bye bali mu kubeera nga boogerako. Tusaba obeere ng'olikinga vidiyo eno okuba view yo wansi ate n'okubeera ng'ate osubscribinga bw'obanga oli mupya. Again, why not discharge? But I think that discharge is normal. The white one? No way. Waliwo ennewe nawe daga mu video ke. Waliwo eri normal lwakwanza eno siraba abantu bali bwerere. Waliwo ey'amazzi ngeri colorless brown oba muradde yellow oba muradde. Nabirabyeko somewhere. So discharge naye. Kati ebyo ebintu gwatera okubimanya. N'abalala bavaayo amata. Nifuse abantu bali bwerere. Tebavaayo mu mata gusimata. Mbu galinga amata galinga yogurt. Yogurt kinene nnyo. Kame yabademu wabirabye. Si abantu bali bwerere. Wabirabye ekintu yali yawonje. Ne like banyumiriza onagamba bya white onagamba bya color we bati. Video nze njajinge byendaba. Soko nage video kwa kati. Saakera ku matene n'abantu oli simanyi colorless biki. Bano bakatadde. No, this is expendable size school. Anti muteka busego. Wabeerayo n'ebirala. Kati soko nabo busego. Yabo. Soko jako volume. Ate nga bidduse nnyo. Era abo bibuziza ate kati zako mukono. Kino birike. Mwana gwe kapteni obubuziza buno wanene. Ninga ate buno bwani buno. Obo bwabalala simanyi sabo. Ono sibashi. Bashwa miki. Bannange. Gwe ogena leta kamera side za wano. Discharge eri wano. Ali oyeye. Discharge. Simanyi. Yono wano. Kabina kalimu ebinya. Eyo sitatu simanyi. Ka discharge eri wano. Tatunga yakagere kambwa. Kagere kambwa. Soko ndage discharge. Nze sibira abalanzi the problem. Sada bitunda. Ati zinonya kundi. Ati bagambe yabadde na mukazi atono musajja. Mwe bane mumpa amawulire makyama atana bandaga matuufu soko kwato busego. Bwe omuntu ate omuntu akulazeeko teweegira nnyo. Abantu abamwe I think we need to more of educating kakati nze nyiza obanga simanyi nti ene gana kala yo tigategeza infection gana kala yo ategeza kino me I don't know, but if I get omuntu akimanyi n'akingamba, if I see it next time my perspective is different. Kati abakazi bwali baddeko nabo tofunangayo omu Banai. Lips. Today kushan lips. We don't have enough knowledge. No. If someone, no chigeza kino senso kiraba, nzo kuba nalimba leko mutunga kirere kati basi manji chikola ki. Now this is where learning. Okuyiga tukugwa kati nawe so okuyiga no. Abasawo batubuli. Abasawo batubuli tugenda. Banange siri musawo wa wanse so. Abasawo baso tuyambako. Waliwo kojjaga ba Max. Na orange mba simanyi. Nenga shan lips tusiima. Musimempereza ye. Ne yatuwamu koti yatuwamu luliwe nagamba nti abaana ab'obuwala balina ebitundu by'ekyama ebikadde ku myaka gyabwe. Kyekino kyali kikaddiye. Nga kiringa ekize buto.